katubeerewo egenda kubeera ngenda kusoma omwezi 29 omwezi gwa July mwaka 2023. Tetugenda gisazaamu fu Kato Lubwaama, tugamba family. Kato Lubwaama is the director in this project. Era kyonna kinavaayo omwana tubadde tutambula naye Conrad tanayogerako nange Musanga breaking down n'akaaba kubanga tubadde twogera ebigambo bingi nnyo for the dinosaurs ne ceasefire egenda kutambula eggwanga lyonna ne East Africa n'ensi yonna. Tubadde tusaba mutwagire era ne family tuli nayo nnyo nga bwe kitegeera. Abe Guma. Nsaba kuyita Honorable Muhammad Nsereko ajje yagenda tuyitira speaker. Kubeko mu ngalo mukulu ono atumubilizinze nnyo ate n'okuyigga ayizze. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجي البصر هل ترى من فتور atenderezebwe Allah w'ekisa ekingi nga mbavunulira ye ali ku nnamulonda alamula alladhi halaka almauta walhayat eyakola okufa n'obulamu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala nga yengeri yokka gy'agenda okuyitamu okutugezesa okulaba baani abakoze emirimu emirungi era nga ye musonyi ye musaasizi. Nziramu ekigambo ekyo tagambyeko nti gwe musonyi gwe omuntu gwe musaasizi. Akizizaayo n'aga nti ye kennyini wa huwa al-Ghafuru Rahim, ye musonyi ate ye musaasizi. Kakati gwe ali ku nsi kuno ng'oyagala okyetuuma omala budde. Naga nti alladhi halaka 7 samawati ntibaka, nze yatonda amagulu ago ge mugenda mwewuubiramu nga gali 7, nova kulino nodda kulino, nova kulino nodda kulino. Kato muzzukulu wa Mujungute abadde batakimanyi, era Omujungute nga be bamu ku balwanirira eddiini y'Obusiraamu ya Bakari Ssebwalunnyo abadde akyogera lwatu. Namubuuzaako lumu nti bw'omala okuŋŋamba ekyo b'Obusiraamu obukoledde ki? Kato n'agamba nalina tanka yange ey'amazzi n'enjiwa omuzikiti. Kaakati mmwe kye temukyamanja buli bwe mufuna wuzu nga nze nfuna empeera. Naganze sina tanka waka naye nagiwa omuzikiti. Amazzi bwe twagezaako gakuba galemwa okwambuka waggulu. Ne nga tanka eno ngikozesa ki kanjiwe basahaba munaafunira okwo wuzu. Mungu bw'anaaba asiimye alimpa empeera. Allah yagambye nti faman ya'mal mithqala dharrati khairan yara wa man ya'mal mithqala dharrati sharran yara. Nti ne bakanaaba kalungi katono katya nga kenkana ng'akaviiri ojja kusasulwa empeera yaako. Wabula n'ekibi ekitono ennyo nakyo ojja kubuuzibwa. Kyekyo lwaki ffenna buli ddiini weewunzika eyogera ku minzaani nti bwe tunaatuuka waliyo ki? Gwani okupaasinga judgment ku muganda wange? Toyina buyinza ku nsi. Era nalinga nnyo naye nga apoozinga ekibuuzo kino kuba nayagala nnyo musike. Nagenda ne Kato ne Honorable Sisono Namuju ne Honorable Kalwanga ne mbatwala e Roma. Bangi kubali wano
abakoze statement Kato nga talinnyanga na ku basirika awulira buli Roma. Nkubuulira kino mazima. Nze namutwala ne mutuusaawo. Mwandibuuzizza nze Kato bwe yatuuka awo yakola ki? Yafukamira n'agwa n'agamba ndi omwana wa Ssaabakristo n'asaba. Mubuuze ku bantu ababaddeko naye. Naye mmwe nga mulina ekifo ekitukuvu ekisinga Roma. Eggulo waliwo yayimbye omukulu eyabadde yayimba nti twebaze amanzi ne munne mapeera abaakola omulimu. Naye nawuliddemu ekigambo yaga 17 February omwezi 1879 njagala okomaawo. Bagoba ekigungu. Kakati njagala ombuulire jjajjaawo amanzi ne mapeera we baali tebannajja eyali tannawulira Allah agenda mulamula atya? Kuba bano be mwebaza weebaza omuzungu mapeera n'amanzi abajja n'ekigambo. Kakati jjajjaawo ataakiwulira. Sunai bin Amiri bwe yali tannaleeta Kulaani ffe kugimanya, kubanga kambawe ekyokulabirako Kulaani yakatuuka e Cuba, eggwanga lye bayita Cuba, era baga kati wakafunika y'Abasiraamu 68. Kakati Mungu agenda kulamula ate ab'e Cuba ababadde batannawulira ki? Yagamba nti yeri sura gye nsome aga nze musonyi nze musaasizi si gwe. Kuba eri atamanyi lwoloyo yakutambuza kigambo oli amanye. Gwe bw'oba olina ekitangaala mulise ewali enzikiza. Naye toyinza ga ate nnyina ekitangaala ate nkyekubamu. Mulise ewali ki? Okulya omwoyo, Right Honorable Speaker, oli owatamanyi. Mubabuulire bajje gye muli. You can't say mubagobe. Nenzirayo ku kiri nti Katonda agaye ne bwe kaba katono katya. Ddala Kato teriiyo katono ke yali akozeeko ng'akabakolera. Bingi nnyo. So, ebintu byonna nze byempulidde siriiwo sebo Right Honorable Speaker kukakanya oba kulumba. Naye njogera ku muntu. Omuntu binafsi teri atasobya taliiyo. Ffenna tutambulira mu kusobya. Mungu atugambye n'okusula obusuzi ng'onyiigidde munno. Naawe oba osobozza ne bukeera nga tonnamusonyiwa. Kubanga naye buli bwokeeroga ayi Mukama Katonda nsonyiwa nga gaggwa atannasonyiwa oli. Gwe lwaki olowooza nti gwe olina okusonyiyibwa? So, humanity without forgiveness is a true trait of hypocrisy. Bunanfuusi. Sebo Right Honorable Speaker, nali ntambula nnyo ne Kato, nayitako naye e Kasubi ku Masiro. Mukama wange buli wabaayo emikolo mu Masiro buli ddiini egenda n'esabirayo. Naye Masiro waliyo ki? We must not be hypocrites. Mu mbiri zaffe waliyo ki? Naye buli bwe bayita ne baga nti tuteeka okusabira ekitangaala n'ekigambo ne bakyogera ekitangaala kya wangaala ayisa abasajja. Ekitangaala kyani? Kya Katonda kuki? Naye ng'ani Mukama w'obuwangwa bwonna wano mu Buganda. Temuli musabira ye. Waliyo wano essinzizo eritategeka kusabira Ssaabasajja. Stop that hypocrisy obwo bunnanfuusi. Pulezidenti w'eggwanga Uganda yagenda n'atuuza bannansi
era yayogera nti waliwo olumu olutalo lwali lulemye ne bamugamba ate nga bamugamba bamukyaki ne bamugamba genda obuuke yakyogera bino ebigabo si byange ne mu kitabo kye mwekiri n'abalala abasiraamu nabo ne bamugamba genda obeeko omukolo gw'okola olutalo lukole ki n'abagamba mmwe mubigambye kambuuke n'abuuka oba bamubuusa ki oba njiibwa oba ki ye kennyini yabyogera nkootinga muntu buli bwakola emikolo ono yayita bamaama fiina n'abatuuza ate nabo bwe baba batuuza owaabwe era naye gwe bayita naye n'abakola ki n'emmotoka n'azibawa ezo so nga tebazigaana. If we want to love humanity, Katonda yatonze omuntu. Ffe tetulinaako buvunaanyizibwa ku muntu. Nze ndi musajja musiraamu naye mbawa ekyafaayo ekiriwo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoola bonna abaali bamwetodde right honorable speaker naye yazaalibwa kitaawe n'afa, nnyina n'afa, jjajjaawe n'afa Abdul Mutwalib n'addira taatawe omuto Abu Talib ibn Abdul Mutwalib. Abu Talib ibn Abdul Mutwalib n'agamba mutabani we nti nkwagala nnyo, era waatuukako lumu ng'abasajja abaali abakambwe e Makka bamugamba nti Abu Talib mutabani w'oyo asukkiridde avuma ebintu byaffe, kyava abaga nti sitanni kaŋŋendeyo mubuulirire. Abu Talib asinkana mutabani we Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba mwana wange ntende waliddwa kuba nze mukulu w'ekika ate kiri ky'ovuma, abasajja baŋŋambye bagenda kumalawo. Muhammad kyava amutunulira n'amugamba nti ya Abu Talib. Muhammad n'akaaba n'amugamba naawe onvuddemu. Abu Talib n'anyenya omutwe naye n'akaaba n'agwa mu kyenyi kya mutabani we n'amugamba siyinza kuvaamu. Jumuhuriyatul Afrikiya Gairul Arabiya nti abaddugavu zigizigi ngaffe ne bututuukako, naye ng'ate ono gwe yali agamba Abu Talib buli yamugamba nti gwe onaakyuka nga gwe buulira bali nze ndiwo okukuuma. So nakoolanga abantu abaninaanye ne bakyuka nange kennyini ne basiramuka, naye nga buli kato bwe mutegeeza nga ŋŋamba muganda wange nti ebyo nambyagala ng'era ne salaamu agitoola kuba gye yansiibuza, naye n'agamba ndi muzzukulu wa Mujungute, naye nsabira nnyo Allah ajja kunkolako, ne bwe kinaagaana ku nze waakiri ku baana bange ku mwoyo gw'onoofunirako abakyukirako, nga lwaki nva mu baana ba Kato tomanya Allah anaayisizaako inshallah. Sebo Sheikh Guggwa tukwaniriza ambasada kankuwere ddala na ntebe yange Fadhal tuulira ddala okumpi yakawuuta obwambasada ono mugenyi. Sebo tuulaawo oye Kato asombye deputy speaker namba 5 mu hairake ya Uganda yonna atudde wano awuliriza nsonga za Kato, naye ate nga tamusombye nti jasi mubaka wa parliament, no mukwano gwe ate nnyo. Kati nno Kato omugenzi ono yeebase wano muganda waffe talina gwatya. Yajja lumu nga tugende wa Right Honorable Kadaga n'amugamba Right Honorable Kadaga temuyinza kulya ssente nga nze sirya, nga tuli mu ofiisi. Nange kennyini natunula eri ne nga Katonzisi ko Kadaga wange nala nedda ffe tetwazze wano kubasibira buguwammwe nga bwe mulya mmere, nange bantemere kye bantemera nve wano. Abantu b'e Rubaga bammanja. Namuga Kato obadde ogamba ki? Tya naina committee nga nze agiki ali chairman Equal Opportunities Committee. Namuga sayininga awo tugenda bweru. Right Honorable Speaker n'asayininga nagenda ne Honorable Kalwanga ne Honorable Zake Francis Butebi sinnamulaba wano. Ali Canada. Okay. Inshallah Mungu amusobozese bw'anaaba atuuse. Twagenda nze Honorable Kato, Honorable Zake ne Honorable Kalwanga ne tugende Nairobi. Bwe twatuukayo
Kato n'agamba batuwa batya ennaku ntono tuddeyo. N'addayo ewa sipiika n'amugamba tetwamatidde. Twajja naffe kuba bulungi. Kaakati gwe nga ky'otya okwogera. Ye Kato tabiriiko. Muyingira mu luggi talina protocol. Atuuka ati n'agamba Right Honorable Speaker tukulamusiza naye katutuukire ku nsonga tatuula. N'agamba mukama wange ekituleese wano ffe tetwajja wano kuba baavu abalanga bwe bagaggawala. Ennaku yatuluma nnyo ng'ate ayogerera waggulu. N'agamba bano bansereko ba diplomat, nze siri diplomat ate nkwagala nnyo. Naye buli trip ebaawo nze nnyina okutambula waayi nfiseeko ssente mpe basolida. Ne mugamba munnaye Kato ojja kunkyayisa. N'agamba sigala nange mwe muli ba diplomat simanya mwasoma bino ebyallo mujja Right Honorable. Ye era olumala ogga Right Honorable Speaker ng'amala gampa ku ttooke nve wano tisina kindeese saakunyumiza saasoma nnyo. Ali nwana ne Kato ateese mu Parliament. Buli bwe namuyitanga nti kati Kato ku kino. Lumu namuyita nga tuli ku Science and Technology bill. N'agamba naye Honorable Nsereko kwegaawo yagalira ddala abantu balabe nti ndi musiru. Ne mugaalwaki n'agamba nafuna mwenda mu biology Kato yanteese eki. N'agamba no mukama wange awo nkujeemedde. Abasajja bateese kusimanya GMO. Ne mugaa kati gwe baako ky'ogamba nti bino ebigimu ebigundi ebijingirire. N'agamba mukama wange njeemye nja kweruma olulimi bwe binaatuuka ku bya music mpita. Naye bino ebya biology ngenze. Tutuuka kutogikwatako. Bwe twatuuka kutogikwatako Kato mwenna yabanyumiza emboozi ye. Baali batutwala bati. Kato yagenda mu ttooyi n'atuula mu ttooyi ati. Kato yagenda mu ttooyi kuba naleeteranga Kato liboni. Nangamba mukama wange ndi mulwadde wa mutima bagenda tukuba emiko. Nagansereka abasajja nabalabye dda. Abasajja bagenda tukuba naye kati nze omutima gwange gwa kitundu bwe banaagulinnya. Naye n'agaakanzija wano ŋŋambe nno kuba ab'e Rubaga gye baakola ki? Gye bantuma. Kato n'agenda n'agamba nno. N'agamba kakita kino kiwedde enfulumye muganda we bagenda tukuba. Tebagenda tulekera kintu kyonna. Ne mugaa Kato komawo n'agangenzeeko mu ttooyi. Kaati Kato yanyumiza abantu mu yagenda okuwulira nga bayisaawo Ssemujju n'anyweza akanyolo ka ttooyi. Ne bayisaawo Kasibani n'aganywezezza akanyolo. Mbunga yali mu katuli alingiza ati. Bwe byaggwa byonna Kato yavaayo ng'awenyera ati n'agamba tukubye nnyo. Naye nga tekyamazima yali ataasa bulamu. Kubanga kebe fronti yonna ya lutalo tebakkirizaayo mulwadde mukadde na mwana. Kakati bwe bamala otunyiganyiga Katajja nga zaake bamukubye Kato ye yasookawo e Rubaga. Bino mpa bwino. Era n'akubira muganda waffe n'agamba maama ino nzitira omwana Kato omwana omutti. Era njagala okubategeeza nti Kato is a man of substance. Kumwe abadde batamumanyi. Abamu kumwe mwalabye interview ye Kato we yabadde ayogerera sebo mukama wange yagambye engeri ziri 3 abantu mwe bagaggawalira. Simanyi oba mwakalabyeko. Pastor Bugingo Kato yagambye esooka eba production ng'olina industry. President sijja ayogerako ennyo. N'agamba ey'okubiri service delivery. Either oli muyimbi oba olina restaurant oba olina kyoweereza. N'agamba waliwo ey'okusatu naye eno tebagiwandiikako. Kooli n'amubuuza nti ki bwe bubbi. Abatamalayo story eyo yamubuuza butya. N'agamba abazungu bajja ne babba Africa ne beegaggawaza. Kaakati bwe bamala okubba gwe ng'ogenda ew'omubbi ng'ofukamira ng'osaba buyambi. Kyayogerako is something that has been written down. That exploitation of others is equivalent to theft. Kato yansomera. Ne imanyi Kato teyasoma nnyo naye twali tugenda mu America nanga omanyi slave trade yatandika ddi.
Nangamba nti gomanye ebibuga bino abasajja byonna babizimbira ku bajjajjaffe ku bwereere. Olaba kati n'omuntu asembayo gw'oyagala nsiimuliraako awagampa. Naye ne baleeta abantu miliyoni 10 ne baba tabasasula, ne babakuba embooko, ne balyanga kimu, ne babajjako amannya gaabwe, ne babajjako enzikiriza yaabwe, ne babazimbisa train, ne babazimbisa ebizimbe, ne babasimisa underground, ne babakozesa buli kimu, ne bakomawo ne bagaffe twakulaakulana. Therefore, nyina secret gye njagala okubabuulira, omuzungu akyayina okusigala nga ye yeetondera Africa okubeera nga yatubba n'atunyagulula n'atutwalako, kuba tebaakimanga balondangamu ne baga oyo tomutuwa kasajja, batwalanga musajja muwagguufu aneetikka, ne batwalirako n'abakyala n'abaana, buli yalwalanga nga bamubasuula mu nnyanja. Sebo Right Honorable Speaker, nyinza okwogera paka ennyenje bwe zinaakunkumuka, naye nzikiriza ebigambo byange ku Kato tebijja kusukkako awo. Kato is an honest man, he will die with his honesty. Kato is a happy man, buli omu ku mmwe amanyi simayiro ya Kato. Kato is as blunt as a pen or as a pin. Bw'omutuulako nga oyagala munyigiriza akufumita, bw'omuzannyisa obulungi museka. So Kato bw'ojjanga olumba akuzaayo akulumba. Era neebaza abantu bonna Right Honorable Speaker nga waali, bw'oba owulira olina Kato kye yakusobya, musonyiwe ku lwaffe. Naye bw'aba alina ekirungi kye yakkolera, mwebaze omukubireko engalo ku lwekyo. Ffenna teri atasobya taata. Mukadde wange ekisembayo nti Kato waavudde ffe weetuli tetujja kulomba, kubanga Kato yagambanga nti gwe muganda wange era ekyo nkiyina bulungi nnyo, siyinza kumulekerera wamu n'abaana ne maama. We will not. Ekitono oba tunaalya muwogo tunaalya oyo ne tutambula. Naye mbakakasa bwe muba mulabye nti Kato mugezi, mubano tujja kugiramu ddala abakagezi munnyo, kubanga nze abayina bakimanyi bulungi era abo ndi mukambwe. Bo bakimanyi ne Conrad akimanyi nze ndi mukambwe, naye ate njagala nnyo. Kaakati wonna wabadde watagize wati tugenda kubawo tupano biitingewo tutambuze, mujja kulaba bakata ab'enjawulo. Kato yaleka ayagala firimu site, tasobodde kugirabako. Muyambe abantu bano abali mu performing arts. We identify land, we build theaters, we build production centers. Entertainment and art zirimu sente zisinga Africa zonna zeeyingiza. If we invest in this content, future nene. Lwakuba abantu babatunuulira ne babasaagisa, naye tunuulira buli ayina essimu bw'amala okkuba ekiddako ayinako music oba TV. Kulabira TV, buli bw'otuuka ewaka oyagala kuwulira ku music. Meaning bano abantu be batuwummuza emyoyo. Mukama wange nga mpunzika, sijja kuba nabwekomba, kampite family ya Honorable Kato. Bali very brief, nze ndi length. Bo bakweyanjulira omu ku omu, bakuyite inshallah, obeeko obugambo bw'otuuse eri hadhara eno. Nebaza ba VIP, VVIP mwedde mwekubireko mu ngalo. Mukama wange abo batusuzizza buli kaseera ate nga tebekkaanya. Kampite maama ojje wamu ne family ne muganda wa Kato n'abaggala mugume, kuba abannaye tulina okuguma. Kaakati Conrad mujje. Sebo Mukama wange bano si boogezi